Yo gamba otyo olunaku olwaleero nateera nkomyewo ne kafirimuko akapya kakati nno leero tugenda kuwogera ku kaneno ka Disclosure Day era nga nkiwa abalabi ba sci-fi ku luno babaleetedde ekyakabi. Kafirimu kano omulenzi eyakazanye bamuyita Daniel Kellner era nga ono yakuzanyidde nga cyber security expert oba muyite kakensa mu bintu bya tekinologiya. Ono nno yagenda maaso ku bwongo bwe obungi mu firimu eno bwalina n'alabika nga ayingira mu kompyuta ezimu oba biyite ebyuma bikalimagezi ebya kampuni emu eyitibwa Wadex, najja azuula ebyama ebimu ebikwata ku bulamu obw'enjawulo obuli wabweru w'ensi eno gye tulimu oba giyite planet Earth. Mwana tu ate ngalaba mu kaseera ke kamwera ekitongole ekyabannasayansi ekyali kisoma embeera y'obudde buli kimu nga bwe kitambula atmosphere y'ensi eno nakyo kyali kiguddemu nnabe oba nga gamba kirimu obweraliikirivu oluvannyuma lwa alien okubanga kigambibwa zasindika message. Kati nno wakati nga gavumenti esobeddwa n'ensi nga eri ku njegeyege z'okuyingira ssematalo ow'okusatu eyali ategeerekekako nga anaatera okuyingira okusinziira ku byali biriwo nga embeera eyo yonna yonna egenda mu maaso. Bannasayansi ne gavumenti bonna beetaba mu kaweefube w'okulaba nga bafuna engeri gye batereeza ensonga eno nga tennaba kubava mu ngalo. Bano nno baasooka ne bagenda mu maaso ne basayininga endagaano ey'ekyama. Endagaano zino ez'ekyama ze baasayininga zaalimu okumenya amateeka era nga ezimu ku zo zaali zikosa n'obutonde oboolyawo n'abantu abali mu nsi. Kati mu byonna kyengezaako tegeeza firimu eno si ekyasinze mu firimu zonna Director Spielberg zazzenga akola eza sci-fi, naye firimu eno erina wetuuka nga buli kaseera ekwata attention nga buli sekendi olowooza waliwo ekyakabi ekijja, buli sekendi ng'olowooza waliwo ekiddako. Gamba abazanyi bazanyisa amaanyi mangi era nga kikuleetera okusigala nga olaba like kikwentertaininga. Firimu ginoonyeeko bagiyita Disclosure Day.